Jankale bigereke omutonzi wowe yatesatyo Joli bajjajja w'abaana ate oli basekulu si kyekyoka oli bamukulembeze MDF atolyogerwako n'osukuluma waliwo ekyobwakabona buyowebyoyo gy'oli olwanye nsemanye Katonda kati atotikiddwa yekwesa balutanyanja ate Mutaasa kati mwetu jaguza lunaku lwasanyu wejakalire erambaga mukasa kikoze akakasisa sanyukele kanakawebale gamba lwaki baba ne security yaabwe lwaki security kintu kikulu muli bantu bangi sobola bakuuma zekka nga sirina ki ate ne gavumenti etulagira nti tubeera abantu basukka 10 eteekwa okumanyako kyetukola ki kyetukolawo era gwe wenna omwerufu toggaliranga security wo kubanga byokola temuli kimenya ki mateeka abantu bano tuba nabo ne balaba n'obujulizi obuweebwa na buli kimu era ne batwala lipooti kyova olaba nti tufunye eddembe lyaffe eryokola buli kyetukola ki kyetwagala be bamu kubayinza otuyamba okuzzaayo formation nti ebyogerwayo si bye bikola ki si bye bikolebwayo bali abantu bali bwe bati pozi ewalala naye eno gye tuli abeerufu be muwulira abeerufu ebintu babikolera mu ki mu bwerufu ndowooza bonna mubeetegereza mubategedde naye ekisingira ddala obukulu kwabo bonna teri gwe mukwasa ssente gwe omukwasa ssente zo n'okola omukolo gwo guyinza okuba omufu abantu abo baweereza mumpulira kozi tulina gwe twakkiriza okukola bizinensi mu lusozi wano jjajja gwe yakkiriza tulina nakimuli Nabaka situka bakulabe oyo namuwa kapito n'akolamu edduuka ly'obuwangwa n'ennono neŋŋamba ate nze muwadde kapito ate anaaguza baani nemusabira jjajja nakkiriza era ye aleeta ebintu bye n'abitunda wano muwe ssente nga yakuguza lubugo muwe ssente nga yakuguza ekintu kyonna ekyaki ekyobuwangwa n'ennono ne tubeera n'omulala Kasula Endawula atunda emmwanyi ennusu 2 tezongerako 3 bibeere 5 atunda akabaani atandikira ku nusu 10 tebakuguza wano kabaani ka mutwalo tetukalina omanyiza ebintu ebyobubbi sikola ki si byagala ebyamankuwetu kyovula buli kimu ekyaffe kiriko price kuba ekyo jjajja yagamba nti teri muzzukulu na kizzukulu bonna baba baki bazzukulu abo be bakolera bizinesi mu kifo kino naye ngera babayambako batuusaako ebyo ebikola ki ebyetaagisibwa teri muntu yenna bw'ogamba nti ze sente zange naziwadde muweereza gundi bw'oba bamuwadde kulya era ajja zeeriira mukitegedde abaweereza okuba bwe gwakuweereza mulimu gwakola ki gwabaweebwa ate bwe bamala abasasula mukama waabwe ye mukasa yamanya bwakola ki ate singa tabasasula singa bajjawa era singa tebakola ki sebajjaawo naye be bamanyi bwe bafunira mutombuuza kakati abantu abo singa si bo era singa sisobola kubakolako kuba Mutaasa omw adduka eno adduka eri adduka eri naye nze newobeera ggwe nekuwandako eddusu Matthew Sekajja ate akutuuse gye ndi tulabe ekiddako okwaza lubaale ekitundu ekyo kiteekebwateekebwa Naalongo Nakato ne Kasula Endawula naye nga nze akivunaanyizibwako kitegedde bw'oba okwaza lubaale awo bw'oba otuukirira babuuze lunaku ki ate tujja kululangirira wano okujja lubaale ku ttale
okwera nza kuvunaanyizibwako kumugjayo kuwerekera ogiyo jjajjaawo. Abaana bannandawula nkwatagana ne Nnaalongo okuwanga amayembe mbamaze ensonga za Nabinene okwatagana ne Muwonge ne mujja ne mbalagira ekyokukola. Bwe ng'olina ensonga ku maama Nabinene genda kwatagana ne Muwonge ate oba Nakimuli Nabaka kwaba ababiri abeera free kuzingiza. Iyo omukolo gwesogeddeeko kubalaga agukola byonna giweddeyo. Ekyogo kya Kabaka era Ssekajja yakola ku byogo byonna ebyeno waggulu oli naakola ku byero. Ebijjulo by'abalongo ekyo kyakafula endabula mukimanyi bulijjo. Mwenna abalongo bajja bajjira wali musale ebibala byammwe era ku makya ebisooka tusooka gabula balongo n'abakola mikolo gyonna mwenna mugende mugabule ate mulyoke mutandika emikolo emirala. Era ndowooza enkya Kasule kikyasookerako naye atalina kaadi takola tasemberayo. Kaadi ngenda bawa kaadi abagenda okugabula abalongo ekijjulo ky'abalongo. Ekika ekiramba tuwaako omu yayanjulayo ki banne ate era bakwasa omu ne mugenda ne mugabula. Mukitegedde? Kati gwe nga tolina kaadi yaffe kitegeeza olina okuntuukirira ogifune okiryalinge. Musooke mulekerako awo katono sani kitereeza omuzindaalo. Basebo ne bannyabo omwami atuyimbidde akayimba bakayita batya akapya omulasita semberako awaawo kamera ekulabe bulungi. Omwami oyo ngenda muwaayo obukadde 2. Era ava mu mbuga wano nga buli mu nsawo. Kubanga omuntu okutoola peeni n'olupapulo n'akuwandikako oluyimba n'agenda mu studio n'ateekamu ssente olukodinga nga tomanyi wabula nga buli kimu ateeseemu kiki bannaye asaana kusiimibwa. Mukube nnyo okusamira mukolerere amannya gammwe gwe baleme kuwandikako nti yali mubbi nnyo wabula babeereyo abakuwandikako ebiki baleme kuyimbako. Waliwo omuyimbi ono gundi gwe yayimba Walukaga Masias eyabba ku buko bamuyitaani baleme kuyimbako ga kiwuggulu wabula ng'eri abakwogerako ebirungi n'abakuyimbako ebirungi. Ekyo kyebaliza Katonda nti mu mwezi gumu guno nyimbiddwamu ennyimba eziwera 5 naye nga sizitaddeemu ssente zange bantu batuuleyo ne bakola ki ne bayiya. Bannange mwebale kunjagala nnyo mwebalire ddala. Essaawa eno tugenda mu ddiiro ly'Abamweyana musabule ennyimba z'Abamweyana ayingirewo. Ab'omukolo gw'okubikka abatubalire kale laba abo bonna bazze kubikka. Ani ali okubala?
kakati wabanga olaba ow'ekikakyo gwewaze naye awanise gwe sa mukono twagala bika tuwanikira mu bika muganda wo wawanika gwe towanika mubadde mukutudde muwongo omutima Gade gampette. Mwana nga tuli bubi. Nakaja naye era sinaba kussa mukono. Awandiika okubikka bali anamu babiri naye obanga owanise omukono ng'olinako ebbanja naye wanika omukono